Yes, alright, say 1 2 my check 1 2. Mukashaka turekede chatrese olwali. Wabula nagamba video distractions nga bulijjo. Kopyo sikaza fubula malamba. Nagamba obusika mu Digital Studios Majesty Plaza level 3 cam number 21 ngo gashye kuri wise ku stage. Ne mu CD International kusasho baza ke ne prefer price wachisheka. Nagamba kati osobora obujja museba videos ekalisizo. Ne Adam's video gwafe. Imashaka. Rocking Sports Bet Limited is Samana Beauty Products. What it needs is love, love. Tuolekedde chatrese olwaliro. Kinuma kashaka mukutandika twatandikira ku Wigley High School. Ngabaga Lions Gate ne Mandate Pictures bakutusija kusema je tuolekedde. Adabo Future Film Productions na obega sipo maka ungezi ko olwaliro. Tutandikira mashaka tukesomero itwa Wigley High School. Ngabo manyi amasomero g'abazungu. Here it's weird going back. Unagamba tebisa bisinga kibera weird okwate kunoda ku somero buli mwaka ne musikana face to face. Anderson Emily. Ne uro kubanga nze nyina mikono gyange gene singo gasheko ne Emily. That's how the hot girls always show up. Tuli mu slow motion lwansonga abakali bwe batwe bayingirawo. We don't care. Nyembo tufu nkubulira agamazima tinshaga. Everybody. Fe ku somero tetufaayo tweyisa mu ngeri gye twagala. This Kati wano not caring. ono yenze ate fulambu kwegambe yefulambu sifaayo. And that's Ate and Lloyd. uyo ayitibwa Jenna Singo gasyeko ne Lloyd. Omanyi bobe flat omukwano gwawe guli complicated. Well, nobody seems to care about it. Kati waliwo ayitibwa Weni teri amufaako omusajja watubambi. It's a friendship. Naye ati bwe kisuuka ku friendship Friendship. nga bw'onogamba nti munywanyiseya I officially care and just onayitibwa Kairo mukwano gwa boyfriend wange wabula seya wange nga bw'okiwulira. it because she sticks Kati ate tulina ono nakyewanga pretends that she loves them. ye yeefula nnyo nti buli muvubuka owakabi amwagala. All I know is I'm sick of Nze saagala kintu kikwagala ne nakyewanga abantu beefula nti bafaayo nnyo naye nga tebalina makulu. here. When I fell in love with Chad. Nze njagala lisi omwaka gulwayo gubere ng'omwaka ogwayita emabega mu kaseera we nagwera mu mukwano n'ayitibwa Chadi. Nakyayogera bino ayitibwa Roll. Kyava asooka musimba kesi. Speaking of forever, Ye bwe twogera ku bya bbanga lyonna forever yasindika ka message abuuza siyawe gyali waye ndi wano tekyetagisa kunoonyeza buli stays that way. njagala forever nga buli kimu kyonna kisambule bwe kityo nga bwe kyali omwaka oguyise emabega bwe kiba kisambula n'omwaka gwa luno. Love, live, and laugh out loud. Kwegamba njagala buli kimu kyonna kibeere ku kwagala kubeera mu bulamu obusufu kusyeka nnyo mu ngeri ey'omwanguka laugh out loud. Jwira kayitibwa Lol era ng'agamba nti Lol linnya lye balisala ku kiyitibwa Lola. Tuli ku semester esooka mu mwaka gw'olwaliro. Oh my god, your new song is amazing. You liked it? Oluyimba lw'olupya okimanyi nti lusufu kono walwagadde olwo gwe batwanga nakyewanga post-it baba bali wano Weni yajja. Omanyi Weni mukyala atwalinga digito embeera ze egasiye muntu omwasyamu nga bw'onolaba muloba obiti naye ate ekyokwagala osika abakazi akwata kisooka. Oh my baba bali awaliwo omusomesa eyajja goodness, it hurts. buli lwemutulira bweti mpulira nga kinnuma n'okunnuma. Can't believe you're taking trick class just for him. Sisobola kikkiriza nti ogenda maaso n'osoma trick class olw'okuba nga oyo omusomesa. Did you miss me? Wamisinze How's the vacation ebaddewo birthday? It was. ebya kampu byatambula bitya? You didn't call her. ebya kampu tebyali bibi. You just because there was no reception. Buli kimu kyonna kyali kisufu okutwalize wamu Hooked up with this girl. naye lwakubanga mu kampu nyina akawala kenneggala Yeah. onoono girlfriend we gwabigamba It's just a one-time thing. kyali kyalwa lumu sijja kulima. I'm happy Ndi musanyufu okubanga wakikola kubanga with somebody too. nange nyina gaya eyanneggala. I really hope you kept his number. Kanswe tuwasigaze enamba ye yesimu kuba sandyagadde kulanga oli weka Speed dial. eri mu speed dial tomanyiira. So boyfriend wamugambye nti ku vacation gye babaddemu eyo ku kampu gye bagenda si balina gwe yafuna ne yeggala. Hello, you okay? Rolo olyoke yamuyitako buyisi kyava akwate kubona gyeruda kati agenda okuzza amaaso okwekanyiro gye bawandiika nga Chad already yabisazizza amudda. Bali bawandiise Chad and Lol forever. Chad already ye yabisazizza amudda naye kyakola kyava abisalizaamu ddala. Mukazi watu yawulira nga aweddemu amaanyi yeewuunya badde asubira buli kimu kyo ekigatambula nga bwe kyatambula omwaka oguwedde emabega.
kati yalina okukwatikuba okoma weeka genda okuddeka yasikana mamu mu kibathamu ne muto we. I got a stomach ache. So you'll be the dolphin. Lwaki oyanguye okuva ku ssomero kuona olubuto olunnomye gwe Lola, is that a Brazilian? wafunye tatu y'Ababrazilian Mom, what? kiki ate Nothing. It's just, tewali nnyo it's my body, and I'll take care of it. omubiri gwange nja kusobola okulabirira And I'm not gonna let you be a porn star. nze sigenda kuleka olwokuba ogenda kulabira sigenda kuleka otandike kuzanya kinaakuka You haven't done anything with like boys. tuŋŋamba tulina kyokoze n'abalenzi oba tugeze nga sex oba Tell you, I maama take a nice relaxing shower. ekindeese wano kunaabako nammwe tunyumirwe naye ate mumalidde munfukidde ejjike I'm Ah, a baby anymore. Hey, sikyali mwana muto pick up these clothes. gyawo zino engoye Aid. nze siri mukozi wo Mother's supposed to have some kind of protective instinct. She has no idea what it's like out there. yagamba nti tetuganye maama ebiseera ebisinga baba bateekeddwa ogeza kubeera nekiyitibwa protective instincts naye tebamanyi ki kyoba oyitamu ebweru tuwadde eri maama kiri abaali bwanagera okuzza amaaso nga muwala wamukubidde kasimu kimanyi amwetaaga Baby, ansi ogamba ki beibi wange I love you, Mom. njagala osimanye nti ze esinga okwagala kawala kakagala okamala single mother bana babeerawo naye nabo yeka era atubanga bwasobola ogezaako genda maaso n'obakuza ku makya Late. maama ngenda kubeera kikeerezi katonda watunompakuza nze siri shofaawo Lola, is that my sweater? simanyi eyo sweta yange gyoyambadde My things. lwaki otwala ebintu byange bannange Sir? nga badda mu ggaali mutwala ku ssomero I am driving you to school, thinking, siganyi nkuvuga you know, kutwala ku ssomero nabadde ndowooza oba osaawe tunatula mmotoka tujja kuba tuwaya in your bubble, that I'm not in that bubble. And I'm kati siganyi oli mu mbeera yo kyokka nze sigiriimu sikutegera biki ebikuliko kumba oli awuliriza muziki ataddeko engulika awuliriza nguliko Hey! wayi Here. kale sooka owulirize bye mbadde mpuliriza You can't always get what you want. Hey, you can't always get what you want. You can't always get yamuterako naye asobole okuwuliriza byabadde awuliriza when you try sometimes. It's just not ke kayimba like fire. bwe batyo bajja basembera kahino batuuse leeti ye ng'ogasseko ne kayiro balina kudduka misinde kuyingira munda muzze ekikerezi tuyambe mukama waffe Reason for being late. mumbulire ensonga ebakereeyeza Oh, you're gonna laugh. ogenda seka singa agamba I laugh. kino kyenkomako seka sisukka wano Did you see her face? omulabye feesi ye baafuluma ebweru You make up with Chad? simanyi wasobodde ogezaako okuddingana ne kyadi I want you to know that if I were him, I'd never let you go. njagala okimanye singa mbadde kyadi nga nze ndi naawe sandikutadde Don't always naye ati gwe toli kyadi I know. tubadde baseera kuva amabega nkimanyi stay friends. kati mali njagala sigayo ffe nga tuli baseera newankubadde kyadi wamukyayi tewali tagali nze sikiinaako buzibu ok kati kyadi agenda okulingiza ebweru nga sebose yaawe teyakategeeraako Pay attention, let's keep. kati twadda mu kiraasi emily amatira nnyo omusomesa ono Can you solve this? osobola ogezaako solvinga kino emily amutune Help solving this? osobola okunyamba ne tusolovinga ekintu kino Well, it's not that complicated. si kizibu nnyo Find the range for F. We must kati bwoba oyagala ogezaako sisikana f olina ku f first power. amaaso kigamba yemola bwemoozi awulira amufa awulira akalalaye siega kale You lying here next to me. banaye singa asobola at least okwebaka nange okumpi ng'ali bwerere mu buliri nze simanyira kumanya You have no idea how it feels. tolina nakirowoozo ku ngeri bwekiwulikika tufudde nze bamu akafaananyi ng'aluma apo katonda wattu +1
over 1 over x minus 2. Musasu agenda omaliriza equation. Obitegedde nti mbitegedde. Everybody got that? Buli omu akifunye. Abawala bonna siba amaaso gali ku musomesa. Tiwaikira kye balowooza okuggyako okubanga buli omu buli ayagala kweggala musomesa. Yeah, come in. Wama yingira. Man, the girls are in heat, huh? Abawala kirabika bonna bayidde. No. Osobola okumanya. Oli yamuzzaamu nnugu. Tamutegedde gwe buzibu ki bw'olina ate. Kati twakwatiko ne tudde ebbali. Mu Lufalansa. Baafulumiza dda waliwo obulonco bwafulumye obwa gwe ngenda kusindika wa principal. Mbadde ndowooza ndi ekyabafalansa. Basoma French. Kwate kubo nayingira mu kiraasi kwe kutuula ebbali. Why? Trip ya Bufalansa. Tuddamu tiwaba akwata essimu. Ekisooka essimu ne zivuga. Segeza banayi temujja kusuula ddalu ng'omwaka oguyise ku luno temunsuula ddalu. Ono yasikana omusomesa n'amusimba apple. Wanted to know if you do Omanyi maama wange yabadde ayagala kumanya classes. oba osobola ogezaako okutuutingaho mu classes. Drake, of course. For your mother? Nga nsomesa maama wo. For me. Nedda ng'osomesa nze. Oh, right. Hey. No. Nedda. Oh, I'm sorry. I'm already all booked up this semester. Onoosonyiwa semester eno ndi booked up. Even on like Friday nights. Kati ate Friday night tosobola. On Friday nights. Ku Friday ekiro sisobola era. Yeah. Okay. So I'll see you around then. Ndowooza tujja kulabagana. See you in class. Mu kiraasi. See you around. Naawe tujja kulabagana mu kiraasi. Sikundabira bbali kundeetera ttagali. Talk to him in the class. He got all blushy and got all red when I was talking to him. No, I don't. Yajja n'asooka anyumizaako baseyabe. Chad's over there. Do you Kyali waali. fine? Why? Genda kwatikuba ogende okukoona sifa kiri fine. Why is she always with them? Naye lwaki buli kaseera agezaako beesibako nakyewangaze. That outfit. Naye simanyi kiki muliko. Ayina ebintu by'ayambala bye sitegeera. Like your shirt. Yeah, I like what's under your shirt. Abaayi, For a second? gwe nsobola okwogeramuko naawe eddakiika. Sorry. Kyali yasooka ne yeetikana kya n'amuleeta erudda. Now that you're giving it up, Ted. Kati engeri buli omu gy'omuwa omukisa okweggala nange ngira tomanyira. Classy, bro. Naye gobe neeyisaayo yabaaki. Se bamugambye mu engeri gye wafuuse malaya buli omu atandise okweggala. Dad, I Lwaki sonzikiriza at least nange nenkweggalamu. think over him. What a waste. Nkooye okubanga buli kaseera mulowooza kuba kimalira budde. Bino sibyagala. Kati abali wano ku ssimu, essimu yaabwe eriko extension. Agera owuliriza nga maama we ayogera n'omuntu omuntu amugamba nti mbadde nsaba nzijeyo. God, Dad's Katonda watu. hooking up with Mom again. Taata baddinganye ne maama Nateera. Whatever it is, I just can't go through this again. Sikyasobola genda maaso na kuyita mu mbeera eno Nateera. Carter. Maama bebbirira ne taata baafuna ka divorce ne bamanyi kati okwebbirira bajjemu bebbirira. Taata amanyi okuba essimu n'abuuza nzijeyoko. Please try. Nti waayo abaana batula tojja. Ono abiwulidde. Ronald. Maama bw'akeera ku makya yeefula nti tewaliwo kiriwo. The guy Mom's dating is Dad. Kyewuunyisa okuba nga maama gayi gwa dating taata. Kiki gwe? What's with that look? Lwaki otululya bw'otyo? Nothing, just look. Ansi wali just ntula butunuzi. Nkoze ensobi. Okay, so keep going. Kaakazi, Ronald Reagan. gwe sigala ngogera mu maaso n'okugira. Taata kwolwo ekiro yajja. Abaana be base. Baafuna divorce ne baawukanira ddala ebyaddala. Naye ndowooza baddamu ne basisikana kati bebbirira. Kwe kuyitawo. Steak. I'm seeing my ex-husband again. Kati amanyi okwatikuba ogenda osisikana psychiatrist amubuuza. Nkola nsobye okuddamu okulaba ex-husband wange. Otegeeza nungi mbi. And just give me an answer. Lwaki tompa answer mu kifo kya tuwadde eri Emily. Stop it, Ethan. Oli amusindikidde message amubuuza ogenda ku Battle of the Bands ku lwa Cairo oba Chad. Abaayi ono ayina bulazo we amusumba nono ayina bulazo we amusumbuwa agamba nti agenda ku lwa Cairo si lwa Chad. Jackson bannange
Ni lwaki tonvaako? Leta omulere. Leta omulere. Leta omulere. Mama. Emily anemesezzo practicing music. Time for dinner. Kaseera ka kyaggulo munveeko. Fine. Okay, I'm coming back. Nzija nkomawo. Whatever. Katonda wattu. Sorry guys, I gotta bail. Bana munansonyiwa nyina okwesonyiwa bino nsooke njireko eka. I'll make it up next time, I promise. Njasobola ogezaako kibakolera at least omulundi ogujja. It's Battle of the Bands is coming We're up. not gonna. Battle of the Bands ejja bannayi wandibadde kono nkimanyi mubadde ki? Dude, these kids practice every... Yesu Kristo. Bano abavubuka be tugenda okuvaasinga bapracticing at least buli lunaku. We're so screwed. Katuusiraanye nze mbabuulira. How to get some flyers. Let's go. Come check them out. They're incredible. And Batandika otambuza flyer. hey, come to Battle of the Bands. the semifinals. Semi-final. Battle of the Bands banaye tuli ku semi-finals. Hey, come check us out. Battle of the Bands. Guys, $10. Banange. What kind of music? Indie? A little bit of everything. Well, if you're there, I'm there. Bw'onooba gy'olina ngenda kubaayo. Passing out flyers now. Kati otandise gaba flyer. Yeah, but Hey. apparently it works better if you're pretty. Bw'oba oli mulungi kikola. Like you would know. Gwani agaye nti oli mulungi. Don't worry. Tosobola kubimanya. Tiweeraliikirira kuno gwe tonneeraliikiriza. Oyo gwe bayita nakyewanga tebamwagala. Buli kaseera yefulo wa kabi. Kati kwolwo balina presentation. Eno ye bandi yaabwe. Ne basooka bagonda omuziki. Nagambye tuli kasitema akayitibwa LOL. Laugh out loud. Egamba seka mu ngeri ya mwanguka oba kubwatuka. Kubwatuka nseko. Yena kyagamba nti ekyamuleesegezaako sisikana munywanyi wayitibwa Kyle. Teyazirwa Kyadi newankubadde bombi bali mu bandi. Kyadi yali boyfriend we wabula namudisappointinga n'asaba agezeeko omwesonyiwa ne babreakinga up. Kati yasigaza mukwano gwa Kyadi yali seeya wayitibwa Kyle. Era nga banywanyi. Kati baakwata ekkubo ne bavaayo. Kyadi sebo ye teyafaayo yagenda ne kale kannakyewanga. You're amazing. Weewunyisa badde musufu. Kyle! Kayiro You coming? waayo ogenda kujja oba okyali mumuma naye kanzije bwe bati bakwata kubogezaako okweyongerayo We're gonna rock it next time. Maybe play loud. ga mulundi ogujja kijja kubeera kika kijja kubeera kisufu nnyo kamala lwoli yakwata ekubo komaweeka kene ekyewunyisa kitaawe tamwagaliza bintu bya music era bandi yagitereka bweru batandise okulya ekyeggulo Chats, working on it. bambuusa obadde wakono mbadde wa Kyadi nga tukola Yeah, really great. It's about byakusoma industrial revolution. tubadde ku industrial revolution bye tubadde tusomako Thank you. mwebali So, hey, Dad, remember that taata Battle of the Bands thing I told you? ojjukira Battle of the Band gye nagambako They get a record deal. competition bagamba nti awangula afuna record deal We might have a spot. tuyinza n'okufuna omukisa nkubulira ekintu kimu mutabani Did you hear what I said? owedde ekyegambye Did you... towulidde ekyegambye empereza omunnyo Grades are better. ebyabbantu tujja byogera kalisi nga grade zo zirina we zituuse naye ng'okyasoma bubi eyo emboozi togireeta wano mukanyugira omunnyo gwe erina mu kaseera kano twadde erudda I'm on my way home. I'm at the courthouse. Because nkomawo ka you know what? A nva wano ku kooti position. I'm gonna just see you at home. ngenda kusikaneeka nakyaba atambula engatto ye neekutuka tufudde bannange bino byesaagala sijja kulimba Need some help? weetaaga obuyambi Fix this. aleesinga omanyi otereeza engatto Too bad. mbikola Too bad. kibi Where are we going? odamuzaawa You can't limp home, and I doubt you'll find a cab this time of day. togenda kufuna kaabu mu ssaawa zino wano eno Stupid asshole cops giving me a ticket. bano ab'ekkooti be bansumbuye be bandwisizaayo You're not gonna find a cab. togenda kufuna kaabu analeesinga nkututteko kkiriza kyeggamba nze nvuga bulungi totya kale lwoti tamumanyi Need some help? weetaaga nkuteereko giraba oti soka agimwambaza element n'amusiba bulungi n'amunyweza
tuula ofaayo kigwe tuula totya nga nakyatula emabega katwanga Cops will just bust you for anything. Don't worry about it. I think we'll be okay. yamuga abasiika bebajja kukwatako tofaayo ojja kubeeroke gyebaleko fiisha kale ekyewunyisa ate ye kopu obadde takimanyi nti kopu mukazi wattu ng'atuula lodi ng'akwata kubasimbula katwanga baabano yajja amwongereyo yamuvuga n'asobola omutuusa ewaka bulungi nnyo tuke bali n'agisiba leka nkuyambeko kinawe kiri sitaaka wano n'amusumulula mukazi mbalagavu Thanks, weebale I insulted your... ononsonyi okuba nga ngezezaako kuinsultinga mirimu gyo ate kati munzalayo otya Anytime. kasira kona weeraba baayi Is he hot? anyirira So bad. Eh, Doesn't matter because I teryabadde could go out with some... lwatuusye kana jaseka ne banywanyi be All right, well then. n'abaseyabe bamanyi okukwatiko ne bajja No, because that's bafunamu katayimu my style. With a guy? No, the quick and dirty. bamugamba nti osobola ogezaako kikola ne kabeera quick and dirty Step it up. Get your game on. Let me tell you something. If zikakola ekintu kimu singa mbeera omukazi nga ndi divorce okola ki bawe naze Nothing. wama tewali every abuli kimu a different guy every single night. nyinza odetinga bagayi buli kiro ng'abasajja bwe bakikola I'm not talking about you. I'm talking about men. soogera ku gwe njogera ku nze singa mbeera divorce nga siri married Us men, the Great Confederation of Bastards. Hey, look who's here. bana mulaba ani azze A scooter. Jeremy got a scooter. okimanyi jeremy bamugulidde sukuta Yeah. Dad said it was cool. wamugulidde sukuta I got the kid a scooter. namugulidde sukuta Discuss this. twabadde tugera kyogerako I could avoid. oli bamugulidde sukuta nange njagala ongulira sukuta Why? Because I'm Watch. going to go and be... nze sigenda kugulira sukuta mmale nkusikane nga bakonya ogudde eri It's not dramatic, and it's not happening. ono si katemba sigenda kugulira sukuta Where are you going? I gotta show Jeremy something. mugenda kuliirawa tugenda kuliira waggulu ne jeremy Set the table. lwaki totula ku meeza Just, we're not really interested in the senior conversation. saagala kuwuliriza mboozi z'abakulu We're not interested in your naffe tetwagala kuwuliriza mboozi za kyana kito She's so polite. bannange My beard. nengenda kujjira kutintinga ekirevu oli nesebo yakubawo ekike Not bad. Who is it? It's my friend Kyle. oyo munywanyi wange kyle Mr. Kyle. mr kyle Does Lola smoke? Are you crazy? simanyi lola anywa enjaga Smoke, in front of her? osobola okunywa enjaga mu maaso ge baliko doopu ssebo si sigala wabula doopu Jeremy. He hates drugs. jeremy tayagala bintu bya draga kyokka mutabani waabwe ali waggulu ali mu jjinywa Dad's totally. maama wadaga ati omwana waabwe tanywa njaga kyokka ali waggulu ali mu jjinywa No. maama ne taata oba jinywa I know that it's never gonna work. Know the feeling. yakizudde nti maama we bazeemu okwedeetinga ne taata we wabula kyakimanyimu tekijja kukola I'm gonna ask you a favor. nkusabe ekintu kimu jeremy aha I need. kikyoyagala I need you to sleep with me. njagala onneggale Women abakazi just screw. Okay? They need like an emotional attachment. omanyi abakazi tebaagala nnyo bintu byakubanga obegaano baleka baagala nnyo ekiyitibwa emotional attachment Women think you are. Male sexuality and female sexuality, very different. simanyi mwe kye mulowooza wabula nkubulira ku kyabasajja ki kye baba balowooza ku kyobukaba n'abakazi byawukana You've known me forever. Come on. omanyi Okay. What would you say if singa nze egambye enkwegale nandigambye yes I say no? Okay. nze ŋŋamba nedda leka naawe Respect you too much. ono akatolanga kasisita ke Stop with your stupid respect. yakagamba nkurespectinga nnyo You were assholes, and when we do, we. ekizibu ekiriwo abawala singa aba akumatira mu kifo ky'omumegana n'omugaa nti nkuwa Why don't ekitiibwa you- akutulanga haso Because naye ate bw'ojja omukwana nga abadde takulinamu interest him, then he's gonna know that I'm lying. biba bya kiyaayi Wow. You women really are nuts. We are not nuts. Since Lucy has broken up with Rick, she's going out with a ton of guys. lolo yagamba nti ekimukozesa kiri jeremu okumwegala mbu ayagala agende okusisikana kyadi oba kayiro oba ani yenna Starting in her bed. nga lisi takyali vagin I'm so kyekimwagaza lisa having sex before nga tanabasikana gwayagala yenna ayagala soka having sex ne jeremy You know, just with the kids.
Good, because bamubuuza ku bbawe oba yali bbawe kona tuli ku by'abaana seen this girl. Remember her? kirungi twamusika n'ekikazi okijjukira kye yali nakyo With her. Darling. twali naye nga twabalaba banyumya bunyumya Doesn't mean anything. tekirya kye kitegeeza owaayo obyogera naye onalabika Did I just say something dumb? nyina kye njogedde eky'obugwagwa Not at all. ayi siwali kya bugwagwa kyoyogedde Why? bwogedde kwe yali bbaawe More pie? mwagala paayi endala bagaye bamusika n'ekikazi kyokka naku zino kwabadde adeetinga manyi okujja eka ti ne bajja ne yeebaka yasooka n'abirowoozaamu okusa kuba n'ekyebayogedde waaye gwe kiki Are you seeing someone else? simanyi olina omuntu omulala enaku zino gw'oyina You heard me. ompulidde kyegambye You mean, kyotegeeza am I sleeping? kwegamba nebaka Someone else? nebaka n'omuntu omulala butereevu kituukiddeko lwaki kiki ekikuliko So you're not seeing any. kaisonga ama tolina muntu mulala gwolaba okugjako nze yesu kristo baddange simanyi naye Why are you even asking me this? tuli ffenna katulaki ombuuza ebintu ng'ebyo toyina ku ssomero I hate her. Look at her. bwetufuka nakawala nakakyawa keefula nnyo akakabi kalowooza kaakabi nnyo I wish I had her ass, though. ngamba kale singa nalina katofaali Full-time job for her. You know what? No matter if I work out and I do anything. bali mu kukyusa ndaba nno nayambala mothers union gera okuzza amaaso emiri gweoyambala mothers union What am I supposed to do? ati munaye maama zagula kati zolowooza nteekeddwa kola ki Doesn't fit and she's not gonna return it. Do you want it? nze waliwo maama zeyagula Yeah, no, I need. okuva mu Sylvia's boutique tagenda zizaayo oyagala zikuleetereko n'obuteevu oba ozireta siina buzibu Are you kidding me? Yep. Don't worry about it. You're sick. Double. amatira nno omusomesa oyo Sick. You're sick. oli mulwadde gwe twada mu volleyball Emily mutuufu ntaasanze mpulira nfwa weni nagambye weni alinga digita yaga nnyo okuba amanda oli bamusukuma agudde oli kwekusya kati kisesa It's always funny when someone falls. nze omuntu bwagwa kinsesa katonda wattu He's a jerk. Really got. muveeko gwe musiru gwe naawe lwaki okyunya munno Stop following me. lekerawo okungoberera Gank ass hoe. malayi lekerawo okumpita malayi obadde kiye lwaki tovaako buli kaseera ayagala okkanyiiza bwe kiki naawe lwaki ova ku munno lola mwesonyiwe va wano genda muyita malaya I can't believe I ever dated you. suba kikkiriza mbu wakwanaku ye kiki naawe yeefula omuzirazira Look, it's not my fault. He won't quit harassing me. You wish. Now you guys are harassing me. banaye wemituuse kati mugezaako okwarasinga nze Give me your phone. No, Mom. mpa essimu yo Do that. Oh, yes. nedda maama sobola kikola One thing, but this is unacceptable. Mom, I swear it's not my fault. Whose fault is it then? I don't want to talk about it. Fine. You don't want to talk about it? Then give me your phone. bw'oba toyagala kyogera kuwa ndimpadde essimu yo It's at Janice's. Mom. abali wano badde mugamba essimu eri wa jenisi kumba essimu ekaabye It's not fair as me being called out of a client meeting because you started a fight. kino kyanyiiziza okuba nga bampise ku ssomero musimanyi watandisewo olutalo Friday night get together deal is. bino byobadde ogenda n'osisikana banno buli lwakutaano mu bisaki jaamu teri ku fulumu oli grounded Hey, what? Do you want me to let it go and say thank you? yampise malaaya kati wadde oyagala nkitwale butwazi bwe ntyo Not anymore, Mom. maa bulijjo amanyi chad boyfriend we That. mbuuza chad yakyogedde Yeah, I do. If you want your phone back. naye bw'oba oyagala essimu yo mbulya lwaki mwayawukana No. Stop. You're getting a text from Emily. ne emily akusindikidde meseji yono Stop. lekeraawo naawe lwaki wayawukana ne chad So to pretend I was okay with it, I said that I did too, okay? bwe yakomawo yaŋŋamba mbu simanyi yafuna akawala ke yeggala eyo mu kampu gye baali Not. nange ne mugamba mbu gayi yanneggala About naye jasi nakyogera kumunyiiza good mistakes out of spite. syagala ogezeeko okukola nsobola okuba simanyi oli yakunyiiziza atobikola ebyo wuledde Sorry, Mom. nonsonyiwa maama To me. sooka ojje wano I love you, Mom. ng'okimanyi nti kwaga nnyo kamala maama Can I have my phone back now? kati nziriza n'essimu yange
And have my party on Friday. ne pati zaffe ez'olwokutaano tozigoba kali 4 deal. diiru genda mu kaseera kano yakwatikubo najjeeruda osooka ogezaako typinga Facebook yambuuza akamesi waliwo yamusirika akamesegi ambuuza olyoke nti yewe bali kundifendinga Kayiro yasindika message Kayiro seyawe era bwatyo naggalawo I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt why beneath my feet yamusika ne basobola ogenda ku ssomero and it made me complete. ba friends nga bono owulira nti ba friends baseya wabula kati engeri gye kali singo atulede kakimanyi Kayiro naye talina mukazi ali awo ebiseera bisinga osobola ogezaako piga interest polampola bwotyo munotandika ogezaako mwegwanyiza bulijjo mbeera neguni naye nga sikirabanga nti nga bwomanyera afuboka kasambu tekabeera mu mbeera mbi era buli lwafuna kyasibambi akatwala n'asobola ogezaako okalaga essanyu kaleme kubeera na nnaku oba na feesi ejjudde ennaku baawo love him, but I do. I feel so real with him. If you yagamba nti obuzibu obutosobola mwagala wabula ekituufu kirabika mwagala mpulira bwembeera naye buli kimu kyonna kiriru kyaddala simanyi kangezeeko kibikkiriza oba okikweka Hey, Lowell? Why roll? We should, I don't want Chad to get the... Osanga tutandika okumanyisa aga Chad atandike kufuna kirowoozo kikyamu. Esegera. Well, I'm flattered you still want to hang out with me. I love hanging out with you. Njaga okimanyi njaga nnyo okubeera naawe oba okutambula naawe. See you later. Kale tujja kuddamu tulabagane. Tuwadda eri ono yayitibwa Emily. Kati osobola okukyatinga n'omuntu nga takulaba bulungi nnyo face. Naye kyakola kati ng'ayisaawo nga mulaga nti akantu akataddeyo kumba akatadde mu nkoko kakamera akatadde mu nkoko Facebook zono n'abaana mama agenda okujjokebera enkoko nagitaddewa enkoko oli agitadde mu Facebook enkoko bana gitadde wano enkoko gyalina okufumba ekyemisana kuba nange sagitadde mu nkakasa Jackson onagera buli ababuuza enkoko obadde mbyabuwemu ng'agiteeka erudda gwe Jackson enkoko eriwa ate kati gagazaaki enkoko kati ekola kyawo wallahi siize yagitaddewo nze saagala bintu bya hate my life. Wait, where'd you say you were going? It's just a spa weekend with the girls. What girls? Actually, you don't know them. You have friends that I don't know?
kasuna bali wano mama we yakwatikubo n'asooka yeetika ebintu. So wait, why aren't Emma and Ethan going with Dad? Amugamba nti alina gy'alaga. Weekend. Musimanyi alina abakyali be bagenda nabo. Covered? Yes, dear. She gets to have 3 friends. Alina kubeera ne basira be 3 bokka. And pizza. Only pizza. Pizza zokka ze balina okulya tewali kirala. And sweet talk you because they Kyakumatiza. ruthless. Balina omuze ogwagala okumatiza. Chinese it is. Kulya ekinene nnyo Chinese. Mama alina gy'alagako n'emikwano gye. Mbu. No. Yes. Tagambanga muwala we mbu yaddamu okwedeetinga ne kitaawe. Kyo takibagambanga. No way. 3 friends. That's One. all. Maybe 5. One. Just 5. You know what she said? Bangambye olina kuleeta mikwano gyo 3 bokka. Cool. Kale yongerako omu babeere 4. Genda olingiza ebweru. You're gonna go spend. Wategedde mbwe agenda kumala akadde ne taata. They're sneaking around like teenagers. Anti batandise okwebirira balinga baana bato. It's not like that anymore. Manyi abatineja tebakyali bwe batyo ennaku zino. Oh, there's. Seba agenda out ne taata bagenda eyo kumalayo nnaku zaabwe nga 2 oba 3. Motoka ng'esimbula. Bano bola abali divorced. Ne balinga baddamu okwekwana obuto. So, do you play basketball? Simanyi ozanya basketball gwe. How old are you? I'm about 6'2". Oli bwanvu kyekana 162. Would you like something to drink? Wani agada ofuna ekyokunywa jjajja. Coke with a little scotch. Ndeetera akakoko teekamu kasikooki katini. Coke. Kakoko ne kasikooki. Listen, this is gonna help Yayiwamu bingi. party all night. Kyo kigenda muyamba yeebaka effe tugende maaso ne pate yaffe. Here's Bana itufudde. Sweetie. Jjajja nga bamusimba ka drink. Thank you. Wano si wabi tusobola okugenderawo. Ono yagamba tufudde bannaye. Whoa, I see you. Where you go? Why, sorry, kigodda zaawa. Tulage kujja amaaso alina gwe yabadde akyatinga naye yabadde ayambadde essaati. Is that your t-shirt? Eno essaati yo I don't know. simanyi. Okay, shut up. Sirika. No, but is it like vintage? Is it vintage? Tengamba nti eringa vintage, kono vintage. I don't Are there a know. lot of them? Did you borrow? Kyogamba essaati nyingi bangi bazambadde. Oh, no, it's borrow- nice. Kyagala okakasa olwo gwe yabadde akyatinga naye n'amuteeteramu enkoko kati. I'm just Ayagala kumanya oba? I'm gonna get. I'll be. Kakwesonyi obwesonyi ngende. Siyayi kubwedde akyatinga ne digito naye nga tamanyi. Nga kapate kagenda maaso nakwajja. Bamugambye aleeta abantu 3 4 5. Wabula yaleese lukalala. Nga bakola ka house party waka. Bana nga basooka banywa enjaga. Jjajja baamukubya amazzi. Ye mukazi wattu ng'agweringa alatta. Me too. Puli yanjaga kunywegerako nange bwentu. Abaayi. Pate eri eno mujje tugende. Abadde agenda okanywegera kannakyala. Kayira abadde agenda kisinga loli. Ne bamwetika ne bamugjawo. Kumuleeta erudda. Muziga agenda maaso nakwajja. Siyawe yamugamba olidda kigenda okakwata okajjewo naawe. Kyava asebera n'akeetika. Baaba. Kakubirawo kiisi esooka. Balisio bali mukoona muziki. Tuwadde erudda. Luli yakayisawo n'akatwa paka waggulu mu kisenge. Turn into love. Good news, we laughed a lot, and I just think we both weren't ready. But Agamba nti ekisiika okwewunyisa friendship yaffe oba omukwano gwaffe gwafuuka laavu. Mom left Dad. Era tetulina kyamakulu kye twakola kiri awo okuggyako sseeka obusesi. Kati maama gye baali balaze ne taata yali disappointed yakwata ekkubo n'asalawo akomewo mangu. Agenda otuuka ewaka kyambala enviiri ku mutwe. Abaana kye baakoze ekifo. Daba nno jjajja. You've done enough. Maama okoze ekimala gwe bivuwemu. Hey, Mom. Maama ogamba ki? What first? Joints or condoms? Wasoose enjaga oba kondoni? Not funny, Mom. Tekiri fane maama. Explain. I would Kanyinyonnyole. for you to explain. Mu butuufu nandiyagadde onnyonnyole. It looks really bad. Mom, I had no idea that Nabadde simanyi baana bameka bagenda kujja. from school showed up. I don't. Nze nayise abantu 3 bentera okuba nabo. Honey, I just don't know. Nze simanyi baana gye bavudde nange mu butuufu baana bangi. And what about this? Kati ate enjaga. I wasn't smoking. Nze nabadde sinywa. I don't smoke. Mom. Nze sinywa sigala wadde akayaga. Shipping you off to your dad. Bwe ngenda kwetika kutwala eri kitaawo. Mom.
And don't worry, I'll see you there in the morning. nja kusika nayo ndowooza ku makya. Your Paris trip is off, and you're gonna come back and clean this mess. Trip ya Paris ngisaze ate komawo olongoose bino. I believe I screwed things up this bad. Why can't I rewind in real life? Agamba kineewunyisa okuba nga ebintu ntandise obyonona era ne mbituusa ku ssabwe eriti. Lwaki mbasobola geza kuddayo mu bulamu bwange buli obukadde? Obutakwata ssimu naye ansobedde roid. So how was the party? Pate yabadde etya? Yabadde bwetyo. Okay. Yabadde okay? Do anything fun? Mwina kye mwakoze ekyanyumye? Oh, the grandma was there. Jjajja yabaddeyo. Bali balina practice nga kyokka oletaze. Why is Lola vacuuming, Mom? Lwaki Lola alongoosa kono mubuuze? Gamba alongoose ekifo kyonna. Emily yamusindikira Messi namugamba Pati yabadde nsufu. Mukimanyi nti ndi grounded okumala omwezi mulamba. Leka naawe. Yamusindika Messi namugamba nti miss you. Anti miss you too. Sisobola kulindira tubeere ffena mu Paris. Kansube nti maama wange anaasobola okunzikiriza okgenda. Bali mu kuchatinga ne Cairo. Ajja asobola ogezaako kikkiriza ng'ate akusaba na busabi. Fingers crossed. What do you want? Gwe ki kyoyagala? To stop fighting over. Tulekerawo ebintu ebyokuyomba nawe byakyana kito. Kuyomba? Sleeping with random sluts? Webaka ne bamalaaya. You know what? I can't do this. Kati ate nomana okwate kuba n'ojja n'onsika naye sisobola kigumiikiriza kino sisobola kikola. I swear, I never slept with Denise. Nze sina be neebaka nabo. Lekerawo okunnimba. Nze ngamba twandibadde at least buli omu asiga gyali tubeere ku divorce yaffe buli omu ate munne. Owulira? Nyina n'ogenda. Bambi tonzi yamuggyako bujja. Kakati. Wow. I'm Chad. Gwe sissawo ng'anyirira. Actually, I'm. Oyo sisitako ndi step mother we. Ate mukazi wange gwe tosinika amannyo. Down, please. Abayengera bassa mutule wansi mutule wansi. Welcome. There. Ka detective yajja. Hello. Wayenganyirira. Kati mama agenda kussa amaaso nga detective gwe baleese bamanyiganye. Yamudropingako ko eka. Anaawulira ensonyi. Give him your undivided Abaana bonna bamwegombye. Attention. Musirikeeko. Settle down. Please. Agenda kussa amaaso kyava alegera Cairo. I'm sure you all have something better to do than sit here and listen. Ndowooza nkimanyi mbadde mulina ebyokukola ebisuufu dani okutula n'okuliiza nze ebintu byenjoga ebitazimba. I hear you. Kale mawulidde. Don't arm you with. I have a picture that shows Nyina ekifaananyi instrumental effects of long-term. ekiraga singa omuntu agenda maaso n'okozesa enjaga ki kyaba afaanana. Yabalaga musomesa waabwe asomesa French. Kale. Attention. I want to show you the real effects of THC on the brain. Wabula ngenda gezaako mbalagadala mu butuufu ki ekituukawo singa omuntu aba agenda maaso n'okozesa draga. You look at this image, it's pretty clear. It's not so soft anymore, is it? Symptoms of cannabis can range from paranoia to panic attacks to symptoms of schizophrenia. Kikuleetera ebizibu bingi. Hope some of that sticks into your head. Okay. Why are you running? Lwaki odduka? Nyina omuntu gwe njagala okwavoidinga. Janice wuno osokoleka. You need to get going. Aha, ndyose ne kusiikana. How are you? Oli otya ssebo? Oli otya gwe? Is fine. Ndi fine. This is a coincidence twice. I'm going to have. Manyi bagamba once kasosiikana omuntu ebeera coincidence. Twice ebeera fate. Muba muteekeddwa at least okusiikana ebeera ntuuko timuteekeddwa osiikana oba okubeera mwenna. Are you coming tonight? I'll try, but I'm grounded. Ogenda kujja ekyo kyolwayo kono simanyi ngenda gezaako naye ndi grounded. Told you. She's disgusting. I don't get it. Lwaki keeripa ku buli omu yenna? The top in there. By'osomeseza mbyagadde ngenda kugulira ekyokunywa.
It wasn't a question. sikusabye wabula mbadde gamba ngenda kugulirayo ekyokunywa. Okay. Can I go to Janice's house? Nagende waba Janice. Lola, this is Lola. James. Ono ayitibwa James. Can I go? Ono muwala wange ayitibwa Lola. you have to do your homework at home. Olina okukola homework aweeka. Nothing. Love you, Mom. Kale bw'oba ogaa nti tekirina buzibu. Weeraba. Charming. You ready for a drink? Oli mwetegefu nnyo ekyokunywa kye naggulira. I thought it wasn't a question. Nabadde ndowooza si kibuuzo. Era si kibuuzo. Okay. Kale. Kwati kuba muyiseewo. Keri yajja anoonya Kyle. Kyle alazeewa. Bamulabye agenda ne kale kannakyewanga. Yagulawo oluggi abawulidde eno. Keri agenda okuzza amaaso n'alengera ensawo yaako. N'amanya baliyo mu kinaabiro. Katonda wattu. Yafuluma na busungu. So how was it? Kale kibadde kitya gwe nakyewanga. It was awesome. Kibadde kisufu. N'alaba Kyle. Was it good? Kibadde kirungi. Ekyaki. Don't lie to me. Tonimba. Hey, Lol. Lol. What's going on? What'd you tell us? Kiri gumugambye biki? It's not my fault, you little. Si buzibu bwange bw'aba tasobola gezaako kujerega. Lol, wait up. Lol, sooka olindeko naawe. Kakati digito yaliyo. Kirabika balisi bwe babaddeyo. Wabula digito. Digito se babaddeyo n'ono. Stop it. Digito. What? Digito sookoleke. Never happened. Ekibaddewo tekibangawo. No, I'm serious. Ndi serious ku kyegamba. Kwata obuwani bwo. I'm not kidding. Sisaaga. Wait. What happened? Linako malufuluma kiki naawe. Oba ki ekibaddeyo kyonna ekibaddeyo kibadde kika. Digito yagamba kweri. Bannange gwe. Wait up. Leave me alone. Lindako soko ndeke njeka. Sibitegera kiki ekikuliko naawe. Dumb. What's wrong? Kikyamuki. Act like you don't know. What's your Teweeyisambu tomanyi. Deal is that everybody knows she does guys in the bathroom, Buli Kyle. omu akimanyi nti Ashley omuze ogwo aguyina ogweggalira abalenzi mu bathrooms. in the bathroom? Olowooza nze mbaddeyo naye mu kinaabiro. Kati ogenda kyegaana. Oza sibirabye. Wow. I guess we're done. Ndowooza kati kiwedde wakati waffe. Wala sijja kulimba. Nze byogerako sibitegeera. Angaye buli omu akimanyi Ashley yeggalira abavubuka mu binaabiro. Kati saagala okyegaane. Wateeka n'akomawo. Sweetie, what is it? What's wrong? Kiki ate ekituuseewo? Jjajja we yamubuuzako tewali. Something to eat. It's good to eat when you're sad. Wandifunyeyo ku kyokulya kuba kiba kirungi bw'oba omunakuwavu at least ofunayo ekyokulya. You're not going to turn anorexic now, are you? Not from skipping one meal. Oh, no, I saw something on TV. It goes pretty fast. Oh, It's not what it is. I know. Nobody's worth your tears, baby. Ku nsi kuno teri agwana maziga g'omunayi baby. Kyolina ogezaako okumanya. Omusaani wabira wakabyata takaabyanga. Bw'atyo n'akwate kuba agezeeko okwengalo nakyala. Mukazi n'asiga nga agenda maaso n'okulukusa amaziga. Gaweekaanyi. Rodi yadde eka. Ngeri gyali omuyimbi kutandika okuyiyayo ku buyimba. Stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. I saw him. He was in there with the poster. Sebo kituufu namusikanyo yabaddeyo ne kali kannakyewanga. You absolutely positive that it was. Okakasa baabaddewo. Yes, I saw that Ye, bag. nalabye luli olusawo lwabwe luli olusawo lwe yagula olufaanana n'olulwo. Hey, girl. Nida mbutuufu mu muwala kyeyeggalira omulenzi mu kinaabiro. Kumbe bano be babadde ono yawulira nga aswadde nga tasobola mugamba. Baabo bazze. Tumunyega. Muyiteko buyisi. Ne basooka beesala shortcut. What's wrong with me? Nissamu ki ekindiko. On my head that says cheat on me? I mean, no surprise from Ashley, but Kyle?
and sense bad things coming through. Yagamba simanyi. Oba ndiko kagambo ku face buli omu kasoma mu cheat on me. Ku actually sandi ba the surprise kwa yena mmanyira malaya wa kusomero. Nene Cairo. What? Report yene egamba No more music. wandifudde ku bintu bya music at least nodda ku bitabo. Christmas to you too. Merry Christmas nawe. Your location, you are somewhere in Kirabika yasomye bubi. tragic knitting t-shirts and Kwati kuba soka isemu amaaso alabe. stairwell. Geno kuza amaaso kwekanya. One thing is that you're pretty. Ekirungi nti oli mbalagavu. Ojja kufunayo omusajja omugagga anaakuwasa. Ate njiramu obuzibu. Mom, it's only one B. Biemu yokka gye nafunye. Exactly my point. Y'ensonga wagudde. B in math, a C in history, a D in biology. Bonna basomye bubi omwaka guno. Semester eno bagisomye bubi. Mom, because I don't care about the population of China or the division of cells. The only thing I care about, the only thing that hurts is Kyle and the post-it and how I want to hurt them. Yagamba nti okusisya ku mabeere ya mugala yali tabifaako. Ye tafa ku population ya China, tafa ku division of cells. Ye kyafaako nakyewanga kye yamukola. Mugashyeko ne kawe yandiyagala liiso balumya. Oh, nice hair. Yafunayo kabboya awo. Not that bad, no. Shut up and make it look sexy. Bwe sirika njagala kwegamba kibeere sexy. Mbwanyiiza bali. That's true. No, I'm not. He's a girl. Hey, who is that guy? Bana yoyo gayi yani gwa dating ennaku zino. Bamuyita Jeremy. Nothing. Lwaki obuuza ko tewali? I mean, who drives a stupid red Vespa in the middle of... Naye muntu kyayinza okuvuga ka red Vespa okusigira. Why do you care? Ye lwaki ofaayo gwe? Oh, let's go. Wama gya tugende. Kireke okuzza amaaso nga basituka bagenda. She defriended me? Kansazeeko ku mikwano gyako egya Facebook. Ne ku mikwano gyako egya Facebook ono kamuggyeko. Now you know I've been crazy for you all this. Naye tekamanyi okuddeyo ne katuna ya music we. Always Kabira ne kawulira ennaku. Katonda watu. Thank you. Twada ku ssomero. How's Jeremy? Jeremy ali atya? Not seeing Ashley. Can we talk? Okay. Bangambye nti naawe nakyewanga gobeere naye kuno nakiwanga siri naye. Okay. Tusobola okwogera mu njagala nzija wamwe ku ssaawa mukono kiryoke. Onojja bw'ona oba oyagala. Come here. Why? Ashley. Ono yayita kaaki. Naye bwe si ekikuliku kati oyita kaaki. I just got out of this. Kayise kajje katula okumpi nawo. Kekanakyewanga. Just always shows up. Naye lwaki buli kaseera ajja n'atwegattagattamu? Nawulira obusungu. I know the difference between a kid in trouble and a kid testing her limits, and she's sad. Kero yakwatikuba n'asooka yeebuuza ku ofiisa. Onamugamba nti nsobola ogezaako olaba masekati g'omwana alina ebizibu n'omwana ali mu nnaku. Mpozi ng'ogasseko n'omwana agezaako okubeera mulamu obw'essanyu. Worse. And then it's like I'm a cop in my own home. That must be awful. We byatuuse kati nga musirikale wange. I keep insulting your profession. Lwaki buli kaseera mu kunyumya emboozi gye tulumya ngenda maaso n'okuyisa amaaso omulimu gwo? Always saying that a woman should have the same rights and should be able to enjoy sex the same way a man does. Manyina badde ne basiraba nga bagenda maaso n'okunyuma bagamba But nti omukazi bw'obeera free kiba kirungi n'ogezaako okunyumirwa if there's a sex ng'abasajja bwe baba bakikola ng'ali free. feel the same, and I don't even know what to do about Paris. I am so confused. I don't even know what to believe. It's a school trip. You should let her go to Paris. Omwana waaba ayagala genda ku school trip wandimulesa lisi n'agenda mu Paris. Sira lwaki omulemerako? Reassure me, or is that what you really think? Oyagala kunkakasa ku kyo oba kyolowooza? Hey, Lowell. It's me. I'll... Nze ngambye ngenda kujja mu ddakiika nga 3 igalagena at least boogere. Where do you think you're going? Kati gwe ssebo olowooza oddawa? Are you that stupid that you bring pot into my... Oyinza otya okuleeta enjaga mu nnyumba yange? Did you say, oh, please? How about... Simanyi ogambye oh please. Bye to all this, because next year it's military. Lwaki tobisuubira kuba ngenda kuzza mu ssomero ly'amagye? Ate n'endongo. My guitar. Endongo yange. Taata endongo yange. Crazy! Oli mulalu taata. Kompita mulalu ne laptop ngitutte. Hey, Kyle, it's Lowell. Gwe ssebo Kayiro. Nze. Whatever. I've been waiting here for an hour. Weda nkulinda essaawa nnambira wangambye ojja nga sikulaba. Okay. Oli ludda wa ye?
tamanyi nti oli byamubijjidde dda musajja wattu. Ofiisa ng'akomyawo nakyala. My meltdown, it really helped. It's all part of the job, ma'am. It was really nice. Kabadde kaseera kasufu ke tufunye. N'asooka mbirawo kakiisi. Kumbe tata w'abaana abadde ayitiddeko ewaka olwaliro. What are you doing here? Gwate okola ki wano? I'm Alan James. Alan ono ayitibwa James ono Alan ye taata w'abaana bange. Well, Lola, Mbadde nkomezaawo. she forgot her books. Mbadde nkomezaawo bitabo bya Lola yabyerabidde eka. We needed to talk about it. Tuwabadde twetaaga okwogera ku kino ye agamba nti amaze osayininga silipu emukkiriza okgenda mu Paris. Muwala waabwe. Nga bw'oba toyagala agende kijja kuba gy'oli nze maze osayininga. Tereddeko omukono agende. Bwe nja kukuula amannyo sinika amannyo. Ngamba ofiisa. Oli okay? I guess I should let you feel guilty in peace. Sorry. It's okay. Kwate kuba n'asooka amunywegera. Night. Sula bulungi nti sula bulungi. Yedde mimo ag'obuzaale. Kuzanyidde businemu obusinga. Tulako mukayitibwa Ghost. Nobula nkuyanja. Demi Moa. Twada mu supermarket. Emily abasubira abakyetike bitu kwe kulengera omusomesa. Yajja misine. Oh my God. You okay? Yefudde mu bakona kati. Oli okay? I didn't see you there. I'm sorry. Muna mbadde sikulabye nti oli onosonyiwa. Just grocery shopping? Yeah. Yasi nawe obadde shoppinga kono ye. Wow. Gero okuza amaaso nga badde shoppinga byakufumba. Yeah, I love to cook. Nzinyaga nnyo ebyokufumba. Okay. Nange bwe nti. All the time. Emily. Did you find the milk? No. Ozudde amata we gali. But this is my trick teacher, Mr. Ross. Ono omusomesa wange ayitibwa Mr. Ross. Hello. And my brother. Ono muto wange ne maama wange. Oh, I'm sorry about the home. Munayo onosonyiwa okubanga saasobola kujja asomesa mwana we bino ebya home tutoring. For Emily? Yeah. Kumbe omwana yali alimba. Gundi nali nimba. No, sorry. Asookera ku Emily. My fault. I must have gotten her mixed up with some. Wama ndabika mbamikisinga n'abantu. Should keep their mind sharp. Omusomesa obwongo bulina kubeera sharp leka kwefula mbu weerabira. Nice meeting you. Kibale kirungi okusiikana. Since when do teachers look like that? Yeah, right. So he does his own grocery shopping, which means he's totally single. So, you're not gonna be sleeping with your teacher, Em? Yeah, says who? Yamugamba nti namusiikanya shoppinga kiraga nti ali single. Ono kyava mugaa saagala webake n'abasomesa. Kyava mubuuza kikinga tolyoke. Kayiro yandisappointiza yabadde alina okujja okusika teyazze. Kale waliwo kyengenda okugamba. It wasn't the post-it, and it wasn't Kyle. Teyali nakyewanga ne Kayiro mu kinaabiro yali nze. Her purse, you saw mine. Ensawo tewalaba ya nakyewanga walaba yange. Wait, you and Kyle? Gwe ne Kayiro. I want to tell you. Nedda. Nali njagala okubulira naye nga sisobola. Well, it was just a one-time thing, you know. Kyali kya lwalumu. So that I would be ready for Mr. Ross. Nali njagala kwetegekera Mr. Ross kwegamba ne basooka banzigirako awo embujji. But then you did the whole like what? Nali ngenda kugamba naye n'ogamba mu muwala ki eyeggalira abafuuka mu kinaabiro ne mpulira nga nja kuswala. I'm really sorry. Okimanyi nanyigira Kayiro. I can't talk to you right now. Sikyasobola kwogera naawe kati gwe. Tambulidde gwe yakikola naye. Ngambye nti nali ngenda kugamba naye n'oŋŋamba muwala ki simanyi bulabula ayinza okweggalira n'ensaawo ngezeeko byesonyiwa. Yamusindikira ka message ono aba akaddamu n'awulira kitaawe n'akazaayo mu drawer akasimu. Wow. Bamugroundinze. Wow. Look at you doing homework for a change. Nalinda ka message kakomewo wabula tekajja. Gami kasema bakayise roll. Laugh out loud.
So, kati about this trip to Paris, ku bya trip eno yogenda mu Bufalansa are friends going? mikwano gyo bonna bagenda? Yes. And if I were to let you go, bwe mba wakukkiriza genda maama gwashinga bambi. Is that a yes? Okkiriza? Yes, thank you so much. Mom, it's not Onali mu parkingira mwana we bitu byagala twala. what I gave you last. Yasooka namugambira mama ngenda mu Paris sigenda mu nsiko. Think you remember? Bino byenako omwaka oguyise mabegojjukira. Good for you, Angel. Kijja kuba kikolera. Ye Genesis. I found it, sweetie. Oh, nice. All right. Conservative. Kuletedde suuti. Mama ono yakulira muwala we zi Mothers Union. Eye patch. Kikano kakuwa kangatto. Here, when she spent the night, I just have to give it back to her. Oh, really? You know? How many nights did she spend? Ye bumeka bw'olina. Katonda wattu. You think I'm stupid? Woza ndi musiru. I haven't even left yet. And if I find any more Tonaba nagenda naye watandise dda. these are for bad girls. Singa njiramu ne bino by'abawala bakyamu. Garbage. Kasasiro birina kubeera mu kacakiro. Mwategeera tulina kwambala buntu nga buno. Kamuna akakweka why? you promise you're going to be careful, right? Nsuubiza nti ogenda kubeera mwegendereza. I really don't feel comfortable with you staying with the family. Nze siri comfortable gwe kubeera na family etategerekeka. Okay, so I have a little something for you. Waliwo kenkufuniddeyo akatono kosobola ogenda nako. Kali omwo. I love it. Thank you. Nkaagadde maama. Weebali. Thank you, Mom. Weebali nnyo maama sijja kulimba. You put on. Aya sooka okateekeko tulabe. It's so cute. You promise. Nga kali so cute. I promise. Nsuubiza nti buli kimu kigenda kubeera okeekoono nkusuubiza maama. What? No. Esweta zange ziveeko. You have a ton. Oyina esweta mudidi. This one's soft. Anse muli eri soft ngeno. No. Nedda esweta zange ziveeko, engoye zange ziveeko. I'm gonna be cold and when I wear it up. Maama. How much you love me. How Njagala lisi bwe naaba nfunye obunyogovu nyambale. Manye engeri gye nkwaga naawe engeri gy'onjagala gy'omisinga gye kumisinga kijja kuba kisingako. Gamba kali. Do not stretch this out. I won't. Wabula saagala ogezeeko gigaziya. Kono sijja gigaziya. Bwera ennyonyi yasimbula basobole okulekera mu Bufalansa. Gaweekaanyi. Gera okuzza amaaso kyava alengera Cairo. I'm gonna get some water. Do you want some? Ngenda kufuna amazzi oyagala. Aseetaaga amazzi. Ndi fine. Yeah, we're cool. Tuli cool, kono tuli cool. You can just go talk to him right now, okay? Lwaki togenda n'oyogera naye ne car? Alright, I'm gonna get some water. Hey, what's the matter? She's so mad at me. I'm getting water. Oli bw'asiika ono kyava akwate kubo n'atuula erudda. Ogamba ki? Twatwala eri. Gera maaso n'omunywegerako. Gera okuzza amaaso oli alina ttule wali digito tewali kyakikolera. Baabo. Obadde ki naawe? Digito ayagala bamwongere essaamu. Era bwetyo baasi nekwata ekkubo okweyongerayo nga maze otuuka mu Bufalansa. Bwetyo yajja esembera kusiibira erudda. Mrs. Chandler, where are we? This is terrible. We're here. There are your families. Bano bagenda kubeera nga famire yammwe. Okay, where is the Eiffel Tower? Kati Eiffel Tower eri ludda wa? Is that sheep? Ezo si ndiga. Balengedde n'endiga. What do you mean? We're only 20 minutes away. Okuva wano ogenda mu kibuga kitwala eddakiika 20. This is a way to say hello. It's a French hello. Ayagala babuuza akategeeza hello. Stop. Sole kiggwe. Dude, the scene is horrific. It does not end well. We got. Maani wali olabye ku sinema ya horror tebikomekerera bulungi feno gye batutadde ekyo kyagalayo.
Lily, calme-toi. Bana basinga buli omu babakwasa family. Kigamba gye bagenda uva then balyoke bagende balambule. Ono yafumye makovu. Du rouge ou du blanc? Du rouge. Mwetaaga red wine oba? Kono kyonna kyo tusimba kye tugenda nakyo. Leero bafumbye makovu. Kovu. Naye ngenda dilya swabe. N'asooka alyepika. Katonda wano. Tirigayika. Ono yasooka ne yeekanya gye babatadde. Excusez-moi. Nsonyiwaamu ssebo. Hello? Gye baliko nnyabo. Vous avez un adaptateur pour... Olina adapta y'essimu. Ono Olufalansa alutegeeramu. On n'a même pas internet ici. Siina munnaayo n'onsonyiwa. Voilà ma fille, Jeanne. Ono muwala wange ayitibwa Joanne. Gye baliko. Oh, c'est fait tard. I miss you too. Ne tardez pas trop. Nice here. Welcome to the psych ward. Tuze mu psych ward. Bantu bategerekeka. My battery's about to die and I gotta find an adapter, okay? Essimu yange egenda kugwako omuliro nyina ofuna ekyaja. Okay, bye. Kale weeraba. She said her family is weird. I knew that I should Angambye mbu family eri weird kwe nategedde mu kirabika. Si birungi. to send her with an adapter. Well, you've given her life. That's enough. You know what? I have to go. Where are you going? You know what? Oragawa. Homework? Yeah, I thought so. Let's get... Mulina okukola homework mugende. So, Kati. like him? Omwagala. Who? Ani. Mom, Ngamba Starsky. tell him that. Tomuyita Stacky. Oh, don't bullshit me, dear. I haven't, really. Just hate it when everyone acts like your life is over if you don't have a man. Omanyi nze sibyagala buli omugenda maaso nakweyisizaako ng'obulamu bwo buba buweddewo singa oba tolina musajja. Asking me questions? Lekera bugenda maaso n'okumbuza ebibuuzo. How do I look? Ye nfaanana ntya? Adorable. Toli bubi, ofaanana bulungi. Don't forget to take a sweater. Teweerabye ogenda ne swetayo. Protect yourself. Oh, Ate olina ogezaako okwekuuma. Maama naawe. With Lola. hey, come Abayi. about that homework. Let's get... Mugende mukole homework gwe muteekeddwa okukola muve wano. Fun. Nyumirwa. Bye. Bano buli kimu ekyabwe kiriko Joan of Arc. That thing's so creepy. Kintu ekyo kintiisa. It's so cold in here. Nze mpulira nfa obunnyogovu munda wano we tuli. Don't have heat? No, it's just Tebalina ngeri yakabugumirize. Why? Because she was burned at the stake. Nze ekintiisa bino ebyaba Joan of Arc. Kono lwaki bikutiisa? Lwa nsonga bamwokyera ku muti. Lola, why Lola, are you so mad? lwaki okyanyiigidde? Never do to you what you did to me. Yeah, but you... Kati ze sikolanga kyewankola. And if you knew, you would not be upset. Because you won't tell me. Singa wamanya gwe nakikola naye tewandinyiize. Okay, but Lwa nsonga toŋŋamba. do you promise that you Singa gamba gwe nali naye onsuubiza mu togenda kunsekera tolina gw'ogenda gamba. swear? Olayira. Pink swear gwereeta. Aya. Okay. Oh. Kiki. Oh my God. Tell me. I can't. Mbulira. It was when? Yali weni. Oh my. Digito. Tufudde bannaayi. Akyegambye kati ogenda kunsekerera. Tufudde nze. Kikwaladde digito. Kino mu kaseera kano. Je voudrais tant que tu me dises qu'il m'arrive à la chemise que jamais pour un mal you're alright. Que tu scotches, tu méprises. Bwe batyo batandika okugenda mu maaso n'ogezaako okunyumirwa. Ofuna akaseera k'essanyu. Tu remballes.
tuke bali sebo n'agulayo endongo. Je leur casse volontiers 2-3 cires sur le dos. Mais je voudrais tant que tu me dises en écus et chemises que jamais plus en mal tu t'en bats. Kali kaseera kasa nnyo kamala. What do you do for a living? Kaseera omulimu ki gw'okola? Ndi musirikale. Bano badde banywa enjaga. Oli bamubuuza mulimu ki gw'akola mu musirikale ono kate mutuge. I only smoke because of my sciatica. Nze nnyweddeko katino n'emifulumiza amabega. Sweetheart, it's okay. Kiri okay. Musawa musirikale nammwe. Avec ton Napoléon, là. Vous aimez la cervelle? Bane mwagala ku bwongo. Souvent, Jeanne, elle adore ça. Manyi obwongo tubulya nnyo lwa nsonga Yohani bw'asinga okwagala. Quand même, c'est dommage. Ono yagamba tufudde. Goûter à sa cervelle. C'est dommage. Bano baba bagenda kwekuwona bino. Katonda watta. On va aller voir. No. Kangene nsooka endaba oli munno baali ku ki. Ati kikwetaagisa gendayo. Kumbe bano badduka fuluma. Lola? Lola? Vous allez bien? Buli kimu kiri bulungi. Buli kimu kiri okay. Yali yebase. Vous inquiétez pas. Tiweerayikira. Njasobola omukwasaganya. Okakasako obutereevu tewali tabu. Njasobola omukwasaganya. Ono yeewuunya kuba abadde akimanya afulumyemu naye mulimu alimu. Lola nga digito. Katonda watu digito banayi. Gira gwe. Vous voulez un petit peu de thé? Yeah, oui. Eh bien, je vais vous le servir tout de suite. Je m'excuse d'être en Bane munasonyo gezaako bere kikerezi naye. Ono kazini wange. Pour un mouette. Oh. Tawulira tayogera. Elle habite à Paris. Abeera mu Paris. Est-ce que c'est... Sitera gezaako mulaba. Si... Kiri kifuŋŋana nno. Ici ce soir? Waliwo obuzibu singa asulako wano. Disponible. Naye ate sirina spare bedroom. Peut-être le canapé? Ono tajja faayo yajja asula ku ntebe. Oh, bah écoutez, si Lily le veut bien. Lily, est-ce que tu es d'accord? Oli okay? Oui, oui. Kiri okay. Lily, oui, très fatiguée. Yeah, we're gonna go to bed. Kati ndowooza kansooke mutwala mu kisenge. Maani weebale gwasinga. Gwe boyi nkusse gyekusse ekubuulidde. Bamusuzza mu ntebe. Balo nga bayingira buliri. Why is it so complicated in Chicago? Lwaki buli kimu kyonna kibeera complicated mu Chicago? Ono nkugamba eki? I'm complicated here. Kasi ekikulu kya byonna tebiri complicated. Kitegeera. Hey, well, yeah. Can you do me a favor? Omanyi? Osobola okunyambayo ekintu kimu. Guitar back in Chicago. Osobola ogezaako okunterekera gita yange singa tuddayo mu Chicago. Sure. Kuba kimanyi tajja asobola kubeera ne mu ngeri eri safe kitaawe. Yayitawo. Aba asooka adda waggulu. I gotta tell you something. Nina kubaako kyegamba. It's actually my first time. Guno gwe mulundi gwange ogusoose. Gwe mulundi gwange ogusoose. Ko yeti wali tabu gwenywera. Ebisigadde tudaabira bwoba tudaabiwuliza. Kyava ayitawo. Njaga weekaanyi. Eno maama naye bamufuŋŋanyi. Manyi okuva lenda divorcinga bba wange. Nange omulundi ogusoose okugirako ebbali. Fisha amugambye gwe tofaayo. Tujja biisa mu mateeka. Ono aba yeebase kiro kyajja kimufuŋŋane. Why? Gwe sebo. Ageye okuzza abasi okwekaaja. Wangi. Kimukuteko munnange. Oli bulungi? Oui. Okay. Kasi akaatuuka nga balina okudda. Ono awulira atali comfortable shaki. It's so good to love someone so much it hurts.
agamba nsiba kikweka kibulika bulungi okwagala omuntu muli ate oba owulira nga alumwa obako ebintu bingi oba otyo mufiirwa bulabula nebisigadde. yawanika message namuga sigamba nti sikwagala wabula kataimingi ka Battle of the Bands namusika message namugamba nti kyonna ekyatuuse mu Paris kisiga mu Paris naye teri kibeere bwekityo tobaako gw'okigamba. Hey, what's up? Oli bulungi nti ndi bulungi. Go. Byagenze bitya mu Paris? So mpo olugambo byatambudde bitya? It was cool. Byabadde cool. Okay, well, what did you do? Kiki mwakoze? Cool stuff. It was Bitu by'essomero nga bw'obimanyira. Kulambula biki? French. It was nothing special. Kusika n'Abafalansa kugera Lufalansa. Yeah, what'd you do? Gwe wakoze ekyo wasigalidde wano? Nothing, Buli muntu tayagala agamba munne. nothing special. Nange sina kyanjawulo kye nakoze. Just sinabadde bubeezi nga bw'omanyi. Okay. Ninga mama sebo yabadde n'ofiisa. Okay, are you scared? Well, if he kisses you, Otiddemu? he's cool being your boy. Kono senga kisi nga kiba kitegeeza ali cool okubeera boyfriend wo. Bajja okunywegera ono yateekawo ttama. Jaya mugambe bune ebyali mu Bufalansa bisigaleyo tobaako gw'ogamba. Daba nno bano. No, come on. Digito. Naye gwe digito kiki ekizibu ky'olina nnyo eddalu. I'm gonna let you play the gig, or are we gonna have to like tunnel you out? Bana tugenda ku playinga oba? Ruin our chance of getting signed. I mean, this is huge, right? I mean, it's like the biggest chance we have, dude. Guno gwe mukisa ogw'amaanyi gwe tulina bannange. Parents could adopt me. Yeah, then Ngenda saba kitabo adapting. could be hooking up with my ex-girlfriend in my own house. Otandike ssebo okuhinga up ne geesiga friend wange ng'oli ate boyfriend wange mu nnyumba y'emu. About that, you just gotta get over it. Ekyo wandibadde okita kasukesonyiwe kaleke. Just keep it real with me, and we'll be cool. Nze sikalinaako tabu gwe just kasi okikiping okubeera real nange tujja kubeera cool. Kayiro yamusiika message namunga nayogeddemu ne Chadi. Yagambye kiryoke tugende mu maaso. Namubuuza kati anti oli my girl. This is so awesome. Kino kiri so awesome. Okay, no, I'm not doing this. Nze sigenda bikola. Pigs had to die for this class. Where's Peter? What do you think they test all your hoe makeup on? Woza makeup omutesingira ku ki? Yeah, whatever, hoe. Malaya. Welcome. Yeah, it comes from the heart. Oh my god. Gwe Oh my god. No. tondisa mutima. Are you kidding me with this room right now, Lola? It is Lola. a pigsty. Rumu eringa nnyumba ya nankani. Well, if I can't find my... Buli kimu kyonna okisula w'oyagadde. All right, love you, mom. Love you, mom. Genoke yabwatira bwagwa ku dayari. Gudde ku dayari ya muwala we. Dakebira byakebira dayari negwa. Kujasooka gisemu amaaso alabi. Katonda watu. Emily's lie totally worked. And I finally got... Yasooka n'abiyisaayisaamu amaaso omwana ebisinga byonna byabadde ayitamu abadde abiwandiika wano. The reason I'm alive, when all the stars collide in this universe inside, the big Nakye yasooka n'abiyisaamu amaaso n'asomaasomamu. Wabula nga takikkiriza. Katonda watu. It's the worst thing that you can do to your child. Kyekintu ekyasinga okubeera ekyetabu ky'osobola okukola omwana okusoma byama bye. Terrible. So tell her. Kati mugambe. What? Mugambe ki? That you found her diary. Mugambe nti wazudde dayala ye n'ogisoma. But she would never forgive me. Naye tajja kunsonyiwa olw'ekyo. Zeemu ebihuuhu byo. Kati yeebuuza ki kyaba akola omwana? Kusya ku byawandiikamu? Ebimu ku byo tabimukkiriza. Yalina osooka obyogeramu ne taata w'omwana. Bifo nga tennaba kubaako kyakola. Manyi kiba kirungi ogezaako respecting ebintu bya banno. Listening. Yes, I want to talk about Lola. Did you order? Mbadde nze twogere ku muwala wo. Don't you start. Totandika I have a therapist who says... Nyina therapist omubuuzi ekibuuzo awoja kinyiiza. Did you tell her how you're doing someone? I am not doing anyone. Oh, I'm sorry. Yes, you're right. It's men who do sluts. You women are
is making love to incredible gentlemen. Just stop it. lekerawo byoyogera. This is a great time. yamugamba nti ebiseera bisinga abakazi bwemukola obwenzi God, I'm speaking. bwekitwala nti you are making love to an incredible gentleman. nefe abasajja bwe tukola obwenzi tufuuka baslats oba tuba twegala baslats. mugambe ekindesewa ntwogere ku mwala we yatandika okunywa enjaga. Yeah. kyakubiri She hears about your new sex life. I can't wait for that. gwe sijja sobola kubuulira kati onaabitaddemu ennugu oli musiru oli mugwagwa tambula butambuzi n'amulekaawo kegenda mu kaseera kantwadde dda nakye yakwate kuba kimu omwana we waayi tugenda kuba kikeerezi yanguwa. Hello, Anne. Hi. Okay, Love you. Okay. That was cold. maama weeyisa bubi munakubuziza omulaze bulazimbwa. Best friend, I'll hang out with her if I want to. oyo seya wange njagala gwena gwendabula tutambula naye. You're my daughter, my oli muwala wange buvunaanyizibwa bwange. There's a few things that I won't talk. paka ng'owezezza emyaka 14 mulimu ebintu bye sigenda kukkiriza. Messing up my life. Smoking pot, drinking alcohol. onywa enjaga onywa omwenge wavinga sex n'abalenzi obijjawa. I read your nasomye kadayaleko. What? Eki? It was an accident. I was. yabadde accident nabadde nyina byennoonya n'ekagwako. Did not fall. It was. Tekaagudde. We now know we're on the same page. kati ndowooza at least omanyi tuli ku mulamwa gwe gumu. You had no right to do that. tolina lukisa genda maaso na kuyisa maaso mu bitabo byange. You're a bitch. oli malaaya n'amwokya oluyi. Lola. Lola soko lindeko. Lola. Bakoma weka. Lola. Tawo isinazaawo olugi. Lola. Kirabika bino si birungi. Goza ki ekigenda maaso kono nkugamba eki. Where are you going? Atoddawa. ngenda wa taata. You mind? Ofaayo. Muveeyo. Not at all. I'll even be happy to drive you. I've got it. Kireke gwe tofaayo njasobola okwetuusa gwe sigala wano. Ngenze wa taata. Come here. Katonda watu. My baby. Oli yamusaba ajja asobola omusima akafumitu. Baby. She'll come back. Tosya. Jakwata enkuba akomewo. That was it. Well, sometimes she'll. Yasindika munywanyi we message namugamba nti mama wange yasomye diary. Kyokka ate nzire muyita beach. Oh, no. Ooh. Emily, it's dinner. Emily kaseera kakulya kyaggulo. Is the image of the JFK triangle by translation. Yasooka n'abuuza digital gyali. EAF. Digital no bali mumusomesa naye. Okay. Okay. Awoza kimu okay. You know what a vector is, right? Yeah, like Hannibal Vector. Cute. Look. What are you doing? Texting? What are you doing? I wasn't even on that. Okay, I need you to focus on this. I told you what a vector is. You asked what a vector is. I told you what it is. Katonda watu. Hey. I didn't get a chance to thank you for. Saafuna mukisa gezaako kwebaza ku muniguliro wantaasa. You need to thank me. Tolina kunneebaza. But Emily, you. Ne Emily. Beautiful girl. Oli muwala mubalagavu. Girl. Smart girls don't need lies and tricks to get what they want out of life. Abaana abalagavu tebeetaaga gezaako kulimba. Nakuteeka mu bujjogoli gezaako kuba ku kibafuna mu bulamu. Osyegeera. Wayne is very nice. He's a good kid, but maybe inspire him to focus a little bit more on his schoolwork. Wayne gayi musufu. Picture on his cell phone. Get him to change it. Yamugamba Wayne muvubuka musufu. Yeah, I'm gonna do. Ate kijja kuba kirungi senga Alice omuleetera focusing ennyo ku Alice waakaye. Twakwate kuba okudda eri ono. I caught you. You just ate some cream. I did. I'm gonna eat some chocolate. Beera n'ekisayi naye nga bumanyi ebyabasajja. N'abaana ab'obuwala. Musyatu aboolubo omwana kegamba awulira amubowa. I like the chocolate. Yeah, it's like your mother. Complicated, huh?
Very. Yagamba chocolate alinga mama ali complicated kono buterevu. So complicated. I'm sorry if what you read in my journal made you feel differently about me. Nonsonyi okubanga nti wasoma jjano yange yakuleetera okubanga owulira mu ngeri enjawulo gye ndi. In there, but I was scared. Agamba nti buli kimu kyonna ekyali omwo yawulira nga ayagala kigamba maama we wabula yali atya. I know I've been a real handful this year, and kimanyi omwaka guno mbadde muzibuzibu. Since I left, okuva lwe nagenda crying because I'm sad. Sikaba nti lwa nsonga ndi munakuwavu. Don't deserve it. Wabula lwa nsonga nkuyisiza mu mbeera gy'otagwana. Maybe we could meet in the middle. Oba osanga You so much it hurts. okusiya ku bulamu buno engeri gye butambula buli omu ajja kubbulukukira gy'anaaba bbulukukidde tunaasiikana wakati awo. N'ekiruma wootali munaye maama. Wulira amwetaaga. Ne maama yamudamu nawo nga nti I miss you so much sweetie. N'osonyiwa okubanga nasoma dayari yo. Kiba kirungi okwetonda, tekiba kirungi kwemakulira ku bintu bya banno. Muntu obaamu ne ka privacy. Bwe batyo yamwetondera. Ngeno kwatikuba okudda. Yamusankana ali ludda. Soka musimba akafumito. Munyweza nnyo. Ng'osimanye nti kwagala okamala munnange. Gwasinga. N'onsonyiwa. Nange nsonyiwa. Battle of the Bands. Banaye Battle of the Bands. Battle of the Bands. Battle of the Bands. It's the finals. Battle of the Bands tugenda ku finals. I don't know. If I go home for the show, my dad won't let me out. Singa akwate kubona ezireka. Tata tagera kunzikiriza kuvaayo. Can't go to my house. Ayitosobola kujja waffe. You guys figure it out and let me know, but I gotta go change. Nze nyina okwate kuba ogenda okyusa. Katukoze tutya? Mom? Ono yajja asikalima maama. Already? Olwo kyembali njagala osooka onnyambemuko. It's like, just, you know. Kegamba kitono nnyo saagala okitwala ennyamba bwona okinkolera gwa maama ajja okuba asinga. Mujje. Kairo seyawa ng'omujjukira. We had this show thing. Kati waliwo kasho tugenda practicinga mbali batono babiri basatu. Maama. Si somero lyonna olowooza. Kali nkole ki? Ate olina okyokola. Beera maama asinga mu nsi yonna gwe mukkiriza. Taata agenda okujja. Okusiikala mutabani we yamulekeddewo ka notice. Battle of the Bands gye ŋŋenzi. Bw'onooba ofunye ekyasiitirayo. Katusebo kakutedde omuliro. Mzee yakwate kuwagera okujja nga bamukuba sitampu yagala tufudde. Bitu byakunkyafuwaza. Katanisedde okwata omuliro. Gambye bakayise roll. Laugh out loud. Video Jones Productions nga bulijjo. Nabagamba essimu eri 0774 54 62 45 kabanyumire. Muzee musaya atuke bbali kyava asooka atula ne yeekanya. Ngera okuzza amaaso nga mutabani we yali ku stage. Wabula nga support gy'alinako obubeezi. Baana bonna bawagira ye. Talabika si mubi weekanya. And the winner of Battle of the Bands is Notion Guru. Let's have them sing it and celebrate. Thank you. Aya. This song's for someone who means a lot to me. Noluyimba agera duweeza omuntu ategeeza ekyamakulu ennyo gy'ali.
atakusuka gwe akayimba akamanyi why nanga I'm in the house muzeyi sebaje gejako mulagati naye wali lyo lyessanyu lya mutabani we bana kwe kutandika okuwaga yasinga oyo laba ssebo maama ali mu ssanyu ejjitirivu n'omusajja gwe yafuna omusirikale The days are bright and so are the nights. 'Cause when I'm with you, I'm grinning. Once I was through, now I'm winning. kwati kubona shika n'omwagalwa nakya yemeru Cyrus ag'obuzaali era nga muyimbi ebyaddala. I've been crazy for you all this time. I've kept it close. Obulamu ssebo bw'alaavu bwe butyo bwe bugenda. Ono yafuna omusajja amwagala ng'ovudde ku exchange band we. As if I've learned anything this year. Bwe manyina kyenyiza omwaka guno. To be anyone you want. But when it comes to love, I mean real love, the best thing is just be yourself. Yagamba kyasobodde ogezaako okuyiga omwaka guno. Osobola okugezaako okwefuula kyonna kyoyagala okubeera. Wabula bwe kijjaako bwe kiba kikwataka ku mukwano gwa namaddala. Olina ogezaako okuba ng'okakasa. Siikana nnyoko we. Truth is, me and Mom aren't so different. Amazima gali nti nze ne mmange tetwawukana. After all this, we're finally ready to let each other grow up. Era ng'agamba nti oluvannyuma lwa bino byonna bye tuyiseemu. What happened? Tusazeewo buli omu aleke munne asobola okukula mu ngeri yonna esoboka. Byebyo nabagamba Junior nga bulijjo nga bagamba the end lots of love oba laugh out loud mwiraba. We used to say that we were brother and sister.